tegubadde muli mwangu nnyo wakiri wotutuusiza ndowooza bitundu nga 9 ku 10 byabadde olina okubanga otutuusaako okuvaako mu Wakiso kireka ngo bitutuusizza era nkwebaliza ddala ojja yitako mu ofiisi yange tuwayeemu naye mbeera nga bweri bweyongera okubanga etambula kakasa ti n'ebitundu ebirala bisigaddeyo nga 10 ku 10 kakasa tugenda kubanga tuli kutuusako mawulire gaffe gambuuze n'amawulire ageesigika kubanga mmanyi nti ne mukulu Mwesi naye ali mu kubanga atufumbira etuli ejja okubanga atusoosotolera ndowooza nsigazayo bitundu nga 2-3 tubeere nga natuwumbawumba ndoza kankutwaleko wano mu bitundu eby'entebe wetuvaayo kirabika nange nja kuluyita olunaku katusoke tulabeko kuko abantu abali ku nguudo ez'enjawulo entebe bajaganya nga abantu bamaze okuba nga basonsolebwa ku district omulabi waffe njagadde nkutegeeze nti ndi wano mu kibuga ky'Entebe ku lwaleero akakiiko k'ebyokulonda ku district Wakiso lwe kafundikira okuwandiisa abo bonna abeegwanyiza ebifo by'obubaka bwa palamenti omuli Kampala n'emiriraano wamu ne district ey'e Wakiso era nga olunaku lw'eggulo kano kabadde kawandiisa abeegwanyiza obubaka bwa palamenti okuva mu munisipaali ey'Entebe ng'olunaku lwaleero abava mu Busiro South wano mu Busiro South be bamu ku abo abagenda okwewandiisa Busiro South mu kiseera kino ekiikirirwa omubaka Charles Matovu ng'era gye buvuddeko ono era ye yafuna omukisa okubeera ng'afuna bendera ey'ekibiina ekya National Unity Platform era nga naye mu kiseera kino ali ku district okubeera nga yeewandiisa nga ddyo ebbugumu likyaliri amaanyi ku district wabula njagadde nkutegeeze nti olwokano luno olwa Busiro South lulimu abaagala entebe eyo abawerera ddala 9 era nga kuno kwe kuliko ne governor wa district eno Matia Luanga Bwanika nga yavayo n'ekirowoozo ekigamba nti nga bwali enzaalwa omu kitundu kya Busiro South era nga azaalibwa mu bitundu by'e Namulandaawo agamba nti ye ategeera nnyo ensonga za Busiro okusinga omuntu omulala yenna era nga yemu ku nsonga eyamuwaliriza okubeera nga avaayo okubeera nga yesimbawo nga ku bwannamunigina oba mu lulimi olunabuddu lwoyinza okuyita independent oluvannyuma lwetafuna mukisa kuweebwa bendera mu kibiina ekya National Unity Platform era nga mu mbeera y'emu n'omu ku bawagizi ba National Unity Platform Kikomeko Saul y'omu ku abo batafuna mukisa kuwa bendera ya kibiina naye n'alangirira nti naye ajja mu lwokaano kujanga independent era bwenjogera naye ali ku district Wakiso okubeera nga yeewandiisa ekibiina kya Democratic Front nakyo kyaleese ayagala ekifo kino kyenyinza okugamba nti enteekateeka zonna ziyagenda mu maaso ebbugumu ly'amaanyi abawagizi balinze mu bifo eby'enjawulo kwegamba amenye ki ndeke ki sigenda kusukawo wano kankuze mu studios bakongereyo n'enteekateeka yavaawo mpitewo nga tulindiridde mwaka gwa 2026 okwawula abalenzi mu basajja wamu n'okwawula abakyala mu bakazi. Okay. Webale nnyo bale ddala mwannyinaze okuba nti otuusaako ebiri mu bitundu eby'Entebe nga balina nkugambye nti vaawo mpitewo ono wa 2026 mugumu si wa bulijjo tegeeza naffe tetulina kuba ba bulijjo era mu mbeera y'okuba nti tuli ba bulijjo tujja kuba tukutuusaako kasavu kanyama kakati nno nga bwe nakugambye nti tulina enteekateeka obaoliawo n'abasasi baffe okuvaako ate ne mu nkambi zaabo wabeegwanyiza entebe ey'obukulembeze bw'eggwanga twakuwadde mu National Unity Platform n'ebibiina ebirala kakati nzikiriza